Sense kulaba. Tulira kwawo. Kulika makubo. Webale kunsabira. Okay. Kakati nze kamya abasajja basima. Nange nze Martha banji si banno. Sebo. Science okusinkana Martha. Nange nesime kusanga sebo. Bambi. Webale kwata budde. Anze bwentyo. Nkwatira ddala nnyo obudde. Bannange ate nkwagadde. Amina. Waiter. 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 Jang. Martha. Naye bannange hani Allah nga yakumpanga kirabo. Hani kati nkoze eki? Nonyama nosimulira ku nyumba. Kati ekyo kyamaanyi naawe. Habibu, abantu batono nnyo abamanyi ekyo. Aida nkubuulire. Kino abantu abasinga obungi tebakimanyi. Tebakimanyi nti obufumbo kitegeeza mwami na mukyala kuyambagana. Habibu, abantu batono nnyo abategeera ekyo. Wali abasajja bakuno ku Namakwekwe bo balowooza nti obufumbo omusajja alina kusajjalaata. Kati nno mbasekeredde nnyo tebamanyi kuba kati olaba endowooza yakoma ku mulembe gw'abajjajjaffe yado nefe ab'ennaku zino guno omulembe gwaffe mupya naawe nange. Ibanna twogedde bingi ne nandaga hani ng'onekaanekanye olagawa. Habibu ddala kyogamba tomanyi gye ndaga? Njogera nga nesigamye ku nsonda ezeesigika mu nda yange simanyi gy'olaga. Gwe omuntu gwe nagambye ekiro nga twebase nti enkya ya leero ngenda ku muddwaliro okulaba omusawo sawa eno gw'ogamba mutomanyi gye ndaga? Kituufu kubanga nabadde neebase. Kati nno ssebo ngenda mu ddwaliro okulaba musawo. Kanzi ki ekikuluma? Omutima gunneewuuba, amameeme gankuba, bwe mba ng'eyeebase nekanga n'engugumuka omulundi gumu, emmeme n'eryoka entunduka amameeme ne gankuba papapapa kumu. Ekyo nno kirwadde kinene. Era kankubuulire walwawo okugenda okusinkana omusawo. Kasi kati kitaaga ssente nga mmeka? Simanyi naye nga bwe nsooka obusoosi nja kugenda n'eziriwo zonna bwe zitaamale awo nga ndiddayo olulala. Kati kankuwe emitwalo 2. Nabo bagiyinza okukuyamba. Bannange nga neeyanziza bwe nalonda ggwe ne mmala. Goloza gwe wekka. Kati nno kankubuulire nze bwe nakufuna na parkinga n'enzikiza n'okulokinga n'endookinga. Bannange ndabirawo nga neeyanziza. Tofaayo obuvunanyizibwa bwange. Kale kangende nkuleetere ssente. Papi yangu wa Martha. Wanji? Kyenjagala kuwasa. Wanji? Yes. Oyagala kumpasa oba oyagala tweyagaleko obweyagazi tumale tukite? Njagala nkuwase obeere mukyala wange onzaalira abaana gamba tubeere mwami na mukyala. Nedda ssebo
nze gino emyaka egyange gifumbirwa wamu naawe. Nga lwaki tegifumbirwa? Nze njagala kusooka kucakala ndi obulamu bwe mmaliriza ndowoozawo ndowooze ku kyokufumbirwa nga muli kyenkoze nange mpulira nga nkikoze. Kyewunyisa naye nga nze njagala mukyala wakuwasa so si wakucakala. Ate wali buzibu kati olina kusooka kunoonyayo mukoowu munno nga ggwe mugende mwewase. Kyogamba oganye? Iye nganye kwegamba oyagala kumpasa otandika okunkomberako ekigalo ng'ompa amateeka anti kaakati munnange wano toyina kuvaawo bw'oba oyina gy'olaga oyina kusooka kunsaba ate saagala kudda nga toliiwo ng'ani gwewa amateeka ago gonna okummalako emirembe ku myaka emito giti ntayi. Kyewunyisa kuba nti gwe toyagala kufumbira naye nga abakyala basinga obungi mu nsi kye baagala era kye bayayanira kufumbirwa ate gwe tokyagala. Abo olwezi olwabwe terwanoga wangi owulidde. Yebaleko kale kati waguddewo edduuka. Kakati mukyala wange tali bulungi mulwadde era agenzeko mu ddwaliro wabula kyokka simanyi oba ssente ze muwadde ziyinza okumumala. Kati kyenjagala onkolere ddira ku ssente ezo ze twakoze jjo omuwerezeko singi emitwalo 15 osindike ku nnamba ye Airtel ate kikole kati. Okay kale webale. Martha nsaba okkirize nkuwase. Ekisooka ngenda kuba mami mulungi gy'oli. Ekyokubiri ngenda kuwa amaka amalungi nga manene nga gali ku ttaka ddene kugamba nga gawesa ekitiibwa gabire gago. Wabula ovaamu ebigambo ebisesa kwegamba ogenza okuntunuulira ng'olinga agamba nti ewaffe tetuyina nnyumba tusula bweru. Si kyentegezeza gali amaka goyogerako gabazadde bo mpozi naawe naye ate gano genkugamba go gagenda kuba gago. So waliwo enjawulo wakati we amaka gammwe n'amaka agago. Era ekyo tekimala kunsikiriza genda mu bufumbo. Ndowooza era kyetaagisa abo abatannalaba. Hello. Hello, nze Biserikirwa. Ye nkutegedde. Oliwa? Ndi waka. Ate nga nve waka toliiyo. Otuse waka? Hey. Sorry. Mbadde kale nvuddewo uko katini.
Kakati goli ludda wa watuufu. Nze ndi wanene we twasanga omulalu we twasooka osisinkana. Okay. Kale kati kanzije nkukime. Ya. Kale. Martha, weebale nnyo olw'obudde bwo bwompadde, obadde mulungi gye ndi naye kati nina okugenda. Wanje? Ya. Olagawa? Waliwo neetaaga. Ani? Wali awo? Ani oyo gw'otoyogera? Simanyi mugenda kutta muntu. Mukama wange yaneetaaga. Ekiki? Kyogamba bakukozesa? Bankozesa. Kale wulira. Bakyakukozesa bukozesa ng'oyagala kumpasa. Onkabire ennaku mbu omusala guluddewo okutuuka. Wabula bannange nkuwonye. Mpa transport ngende ewaffe. Transport? Waki? Kibuuzo nnaba kyekyo. Sigwe wavulula endusu wano mbu oyagala kundaba? Kakati bwe yona ogamba njagala kulaba kitegeeza nti nze nyina okusasula transport wo. Kati olwo ani agenda osasula owange? Gwe olina okusasula transport wange kubanga gwe wampise. Kati naawe gw'omanyi nti ye yakuyise akwate transport amukuwudde ewamu. Nze sirina ssente. Wanje? Sizirina era sirina transport wo. Era kye ŋŋamba weeraba ggwe. Gundi ggwe. Mpa ssente. Kati ntegedde. Toyina mukwano wabula gwe kyolina oyagala bwagazi ssente. Kyentegedde. Eyo lava etali mu kugaba ssente genda ogisabe ennyoko. Kati nno ntangende wa maama. Gundi gwe mpa ssente weetaasa ekiddirira. Halo, Aida wange. Yes, Habib. Ngambye omwana akutere ssente ku ssimu ozirabye? Akameseji nkalabye neyanza nnyo mukwano. Faayo. Kaakati omusawo omaze okumulaba? Naye ndi mu ddwaliro. Kati okoze otya okumulaba? Mukubidde essimu n'aŋŋamba nti najja. Kale kankusabira atuuke mu budde. Kale mukwano. Okay, bye for now. Bye bye. Love you. Kakati wansaba okusisinkana nzuno. Weebali kujja. Naye nga ensonga eri emu njagala kuwasa. Njagala kuwasa mukyala gwe bisirikirwa. Lwaki mu bakazi bonna abali mu nsi muno wasazeewo kuwasa nze? Ensonga nyingi naye kanjogereko entonotono. Ensonga esookera ddala nti oli mukyala mulungi. Ey'okubiri olabika bulungi. Eyokusatu tusoma eddiini y'emu. Ensonga eyokuna olabika okubeera omukyala omwesimbu ate era omukakkamu. Ensonga eyokutaano nakunoonyerezaako nenkizuula nga toyina musajja yenna awondera. Kyogamba wanoonyerezaako n'ozuula nga sina musajja? Ye nakizudde nga tolina musajja mpozi bona bokkiriza nze agenda okubeera musajjawo. Kyokka abasajja muli bazibu. Omuntu n'abeerawo nga talina kyamanyi n'omunoonyerezaako n'omumanya buli kimu. Ekyo kituufu. Ffe abasajja tulondoola. Naddala abo abakyala be tusuubira okubeera ababeezi baffe. Tubalondoola buli kamu ne tukamanya akabakwatako. Kale weebale kulondoola n'ozuula nti sina musajja. Naye
waliwo buzibu? Sijja kufumbirwa. Nyabo, lwaki oganya okunfumbirwa? Nze ndi munnange ndi mukyala mukozi. Ate abasajja abasinga bw'awasa omukazi kyasooka okumugaana kwe kukola. Ate nga nze nina okukola ng'etteeka. Okola mulimu ki? Maama wange alina ekifo ekisanyukirwamu. Kikola olw'omukaaga n'olw'essande. Kati nze mbeera mu kawunta nga cashier, nze nkwata ssente za maama wange. Ekitegeeza okola ennaku 2 mu weeki? Zokka. Kakati ennaku 5 zisigadde okola ki? Mbeerayo waka ne maama wange. Ekifo ekyo kiri luddawa? Kiri awo mu kibuga wakati. Kakati ekituufu kiri nti nange njagala nnyo omukazi omukozi. So kati zino ennaku 2 nsobola ozikuwa n'okola emirimu gyo. Then ennaku 5 ziba zisigaddeyo mu wiiki ne tutulamuza obufumbo bwaffe. Ekyo jja kyogera olw'okuba oyagala okunneefunira. Bituuke mu maaso eyo onneefuulira oŋŋaana okukola. Sigenda kwefuula. Era okukakasa ensonga eyo tusobola okukola endagaano, tugenda mu balooya ne tukola endagaano eraga nti nnaku 2 obeera ku mulimu ogwo, nnaku 5 n'obeera mu bufumbo. Ekyo ndaba kisobola okukola. Kale naye ngenda mmala kugenda kwebuuza ku maama bw'anaakiwagira nga twala enteekateeka zaffe mu maaso. Mukyala Bisirikirwa, njagala onneesige. Ngenda kubeera mwami mulungi gy'oli, ngenda kubeera mwami mukkakkamu gy'oli, ngenda kubeera mwami omuwulize, ngenda kubeera nga nkugondera. Nsaba okkiriza okusaba kwange. Saba nnyo maama akiwagire. Hello, sir. Yes. Are you alone here? Yes, I am alone. All right. Can I join you? If that's what you want, do it. Waiter! 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 Hurry, 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 hurry! Oh, it looks delicious. Wow. Naye nga sinagenda kwebuuza ku maama njagala okumanya gwe weekoleddewo ki? Nga sikutegedde bulungi. Kyembuuza mu byenfuna oyimiridde otya? Okay. Kakati si bingi. Naye nina amaka amanene obulungi nga galabika bulungi. Gatudde ku bunene bw'ettaka lya yika 4. Nyinawo hardware eri kati mu bukadde 4 n'obubizinesi obulalalala bungi bwe tunaba tukwataganya ojja kuba obulaba. Nze seesiga bigambo by'abasajja. Abasajja mulimba nnyo. Era y'ensonga lwaki sifumbirwanga lwa bulimba bwammwe. Mba njagala ne mmala birabako n'enkakasa nti by'oyogera kituufu obirina. Ekyo tikigenda tumenya nnyo. Kati kyensaba tugende mbikulage kubanga mbirina era weebiri. Ekyokubindaga kati si ndaba tekikola makulu nga sinnamanya maama anakkirizaganya n'ekyo kiwasabye oba so kakati olwo tugenda kola tutya kulaba nti obimanya era obiraba.
kati soke tulabe maama kyanabasazeewo bw'anaabakkiriza awo nga tugenda ng'obinnambuza. kale tikina buzibu nze kati ngenda linda ggwe kasi tuŋŋamba nti mukadde yawagidde mwambikulaga weebiri nze siri mu balimba kale I'm called Martha. How about you? I'm called Muzamil. Wow, nice name. thank you. You look familiar. Have we ever met before? I don't think so. Sure. Yeah. Okay. Can you tell me about yourself? Myself? Like what? Like where you live, your profession, your marriage status. But we have just met. Why are you rushing to know all that? I don't think that I'm rushing. You see? I see what? Sorry, gentlemen. Sorry. Oh, Muzamil, Yes? please be gentleman enough by paying my bill. Thank you. Aida kulikayo. Ddayo. Omusawo mulabi? Mulabye. Naye maama si birungi. Kiki? Omusawo bwazze. Nanzijjako omusaayi mu kantu bwe kati ajja kukalamba. N'ateeka mu kyuma nasaako amasannyalaze nekigusunda nekikusuukuna. Omusaayi ne gudda wansi kungulu ne guddako amazzi oba luzizi. Bw'amaze n'awandiika olukoloddole bw'ebigambo bwe ruti n'anteekako n'ekintu n'apika omukono katako yabikemu ebyo. Kati n'agamba ati Aida. N'agamba ndi mulwadde. Waaki? Pressure. Tufudde bannange. Nyango mpaye 15. Naye guli musajja wankula ki? Asaba omuwala alabika nga nze ssente ezo zonna. Anti nyabo nkusaba ze nkuleetedde nyabo. Ekyo nkitegeera. Ne kati gwe bw'ontunuulira olaba sisaana kubeera muntu wo? Muntu wange? Muntu wange mu ngeri ki? Kwegamba nga nze ensolo nga gwe mulaalo. Nga gwe ensolo nga nze mulaalo. Kakati nakulunda ntya nga simanyi gy'obeera nyabo. Kati ogenda kumpa ennamba ye y'essimu nze nja kukubira nkulagirire. Namba y'essimu?
Unawe wandika nchukue nyabo. Okay, linda ku katono. Some? Elizo 75. Linda ku katono. 075. 075. Kaga mukaga. Kaga mukaga. Okay. Kati tumpadde za airtime. Naeza airtime. Zino zaaki. Za airtime madam. Kati nze nno omuwala alabika bw'ati. Bandu bebatanga nyimiridde ku dduuka lye airtime. Bannange mumpaye airtime wa 15. Kwata sente zo. I'm sorry. Sente mmeka zino? Mutwalo nyabo. Wabula musajja gw'olabika oli mu kopi. Bwe kiba si kyo ng'owava mu kyalo nnyo. Olabika oli munnakyalo. Mukwano teweeraliikirira nnyo nze ŋŋumye. Aida tomanyi kyoyogerako. Kati tolaba awo bw'oli. Ne bwe kaba kantu katono nnyo bwe kati kakukanga n'ofa. Pressure bulwadde bubi nnyo. Kubiddeko maama mu kyalo ne mmugamba. N'angamba mbu neyiba wali n'eddagala lya pressure era mbu nonkeereyo enkya ndifuneko. Kati nno ekyo tetwetaaga kigayaaliramu. Gendayo kati. Habibu obudde buzibye. Okay, kati gwe oba olabanga obudde buzibye. Nze leka ngendeyo kuba nsobola okukosa obwangu. Nti kati era ne bw'ogendayo eddagala akolakola tannalifumba. Kati oba oyo agenda ddikolera sente mmeka? Ezo zo sente simanyi naye ate era woba opulaningira ku zino ze wampadde nga ngenda olaba omusawo zo ziweddewo. Aida kankubuulire. Ekya sente si ensonga enkulu. Ekikulu nze kyennoonya kati ekutaasa obulamu bwo. Ne bwe kiba nga kyetaagisa kutunda nnyumba eno oba kwewola looni ndi mweteefu kukikola. Kuba ekikulu nze kyensinga okwagala bwe bulamu bwo. Kasitamba nga ntaasa bulamu, so totunulira kya sente. Oh God, have mercy on me. Kuba kana kalenzi kano ennyambala gye kambaddemu akasweta n'obukalu bwe kakubye kabutera kuba bw'abasomesa ate nga saagalira ddala kye bayita musomesa. Mukama taata nyamba kaleme kuba kasomesa. Kati Aida, kwata sente zino ogenda osasule ku ddagala naye ate njagala akubulire ne sente zijja okuggwawo ezeetaagisa kusobola okukijjanjaba. Neyanziza Habibu naye obulwadde bwa pressure si bwe bulwadde bw'onywera eddagala nti oba leero oba enkyowone liba lyakunywera myezi. Kati siraba lwaki twessa nnyo ku pressure. Ndoza kati okiraba ekintu kye twafunye kizibu kinene nnyo. Obulwadde si bwakuzanyisa. Kati kikyo kyakujjanjabira myezi 6 weeks. Naye kati gwe oyagala tukitwale lightly nti sibeera ku pressure. Habibu ekintu kinene nnyo kye twayina. Habibu guma
katonda yalese obulwadde obwo era ajja kubujjawo kubanga katonda yawe era yajjawo. Naye era nze muli mpulira obulumi, mpulira okulumwa, mpulira n'obweraliikirivu bungi kuba kati mulingena n'enteebereza ne ŋŋamba nti pressure okukwata ggwe singa at least yakuttemu nze ndi musajja. Genda bulungi naye weewala ebintu ebikukangakanga. Owulidde? Take care. Take care too. Mbadde njagala kumanya mulimu ki gw'okola? Nze ndi musajja. Ati kwegamba mbadde njagala okumanya ki ky'okola just to earn a living. Nze ndi musomesa. Oli musomesa? Iye. Kazooba. Kiki? Osomesa ki? Nsomesa mu primary. Kitalo. Ani afudde? Enteekateeka zange naawe zeezifudde. Ku lwaki zifudde? Nze ondaba wano. Saagalira ddala kye bayita musomesa. Abasomesa bakukola ki? Abasomesa ekyobugagga bayina eki kwesimaatinga naye munyege ku kya ssente awakujulizaawo nti gumiikirizaamu omusaala omwezi guggweeko ndyoke nfuna omusaala. Naye nze sijjukira kugambako nti nkwetaaga. Era tonsobola kuba toyina ssente. Wabula olunaku lwaleero dollo nsaze. Ajinika. Kwegamba ajinikira ddala nga omusomesa nga azanyiikiriza azanya n'obwana bwa nassali. Alo bisirikirwa. Hello Kamya. Wanji. Ntuusawo we waŋŋambye. Bana nga we balikwata budde. Nze bwe ntyo. Kanzije nkukime. Kale. Ya. Esimu yange endala erazeewo. Hello. Nze muzammiru. Muzamiru kiki? Eyo essimu yange njeetaaga. Kakati ate essimu yo nze nina okubeera nayo. Olabika ogenze nayo mu butanwa. Kati we buba butanwa. Oyagala nkole ki munnange? Bambi mbulira wooli. Essimu yange njikime. Tosiriwala. Mpereza ssente ze nkuwa essimu yo. Kaki tuba tukola? Linnya booda ekuleete wano zijja gisasulira wano. Kazi waŋŋambye oli musomesa. Ye madamu. Okay, kati kankuyambe. Weereza ku ssimu yange $3. Nze ninye boda njikuleetere. Bwe kiba si kyo toddamu kuntawaanya. Halo? 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 Bannange
Bisirikira. Sese okulaba bannaye. Kale ngo yangu ye. Bannaye. Nange. Sese okulaba. Nango kusanga. Kacholo nkubuze nti Eradde sew. naye naawe tofukamira. Ekyo kimala. Nze omukyala eyakuzibwa n'empisa. Kiba si kyamagezi kubuuza muntu nga nyimiridde. Kati nno weewuunye. Abakyala b'ennaku zino empisa baazivaako. Batubuuza beesimbe ng'emiti gy'amasannyalaze. Era gwe nkwewunyiza okyafukamira. Naye era naawe weebale kusiima. Ennaku zino abasajja nga tebasiima. Abasiima batono. Ddala. Omanya bumanya nti kati abo bo tebaabulirirwa na bakojja baabwe. Nze kojjange yantuuza n'ambulirira. Era nze ndi mubuulirire. Ekyo kirungi. Ndooza kati tugende waka. Tugende mu mmotoka. Tugende mu mmotoka? You have received 30,000 from Mudhamiru MD. Your balance is now 32,000. Mudhamiru, tomanyi muntu kigodiringa naye. Mu kifo ky'okuweereza ssente ku ssimu yange ate oweereza ku yiyo. Okay. Katulinde ekikutta obudde kimala obbuta. Kakati nze ondaba ndi ng'omuntu ali wakati w'omusumali n'ennyondo ng'essaawa nabye mugatta. Ate oti? Anti kati engeri gy'waŋŋamba nti ogenda kwebuuza ku maama wo olabe oba awagira kye nali nkusabye. Kati simanyi bubaka ki bw'oleese. Yakkiriza, yawagidde oba yagaanye. Bubweraliikirivu bwe nnina mu mutima. Maama ye agamba nti nze ekyokubeera naawe okuva ku Mande paka Lwakutaano mu bufumbo. Olw'omukaaga ne Sande nondeka nengenda nenkola emirimu gye. Takirinaako buzibu. Naye ku kakwakkulizo ke kaliwa nga okimanyi totuuke mu maaso eyo ne weefuula. Ekyo sisobola kwefuula, ndi muntu mukulu. Byenjogera mbyogera mbikakasa, sisobola kwefuula. Kakati yakkiriza oba mu bufunze ye aba yakkiriza. Yakkiriza? Banange ndabira wa mulongo wange. Nantalabika nga kabina k'enkoko. Nange ndabira wa mulangira wange. Nantalabika ng'ekiwato ky'omusota. Banange ng'ate ompanise. Naye ng'ate nze ndaba nti gwe wasinza okukola omulimu omulungi. Omanyi mu nsi muno olaba abantu babeera n'ensonga zaabwe nga ntuufu. Naye nga tebasobola kuyimirira mu bantu ne bazinnyonnyola bulungi abantu ne bazitegeera. Oluusi ne batuuka n'okumuwakanya naye nga yiye mutuufu naye nga tasobola kunnyonnyola butuufu bwe. Kati nno mu ekyo ate awo gwe yasinga. Eyannyonnyola ensonga zo ne nzitegeera. Nange ne nkunnyonnyola ebyange byenjagala n'otegeera. Naye nga nze ontikudde omugugu gw'obuwuulu bannange. Naye ng'ate gwasinza okutikkula nze kubanga omponyeza okwekuumira omuntu nga simumanyi nga nkwekuumidde. Bannange. Mutabani Habibu. Wangi maama. Bannange weebale kujja kundabako. Kale maama. Nga nsanyusa okulaba. Munnange. Muli muti eyo. Owange. Maama. Obadde obuze. Owange. Ebintu si byangu ennaku zino maama. Nkugambye. Si kuba kyawa. Naye ebintu si byangu. Si byangu. Tanso kulaba baba. Kale munnange. Bulungi. Muli mutya? Kale munnange. Muli mutya? Bali awo. Bali kusoma. Balabye. Obalabiridde banyiridde ettama. Weebale kusiima. Kakati wabwero maze okulambulayo onoolabyeyo. Kati kyetuba tukola tugende ne munda olambule munda wonna then ombuulire kiki ddala kyosazeewo. Sinza butakubuulira nze. Kale
Mukazi wa mazima nnyo. Ate bulijjo omukazi nga gwe gwenoonya. So kakati kati ennyumba yeeyo njagala ogyetegereze osobole okusalawo nga kyosalawo ddala okyekanyiza. So yeeyo Nyongera. kati nyumba yeeyo abagitandikira bakijjeko. Kakati olabye otya? Ogisiimye oba togisiimye nkuzimbira endala? Ennyumba simbi era gisiimye. Kati olaba otya sente ezo z'obadde ogamba okunzimbiramu endala singa ziba weeziri n'ogulamu ettaka ne tukolako faamu? Omanyize wembeera n'omuntu njagala nnyo ne mukulaakulanya. Kale neyanziza sente zo weeziri naye nga oba olaba nti mbadde nyina ekizibu nga sirina muntu bwe tugatta bwongo okulaba nti nsobola okukola ki okukulaakulana nga bwe njagala. Kati nga bwe nkufunye kati abanvuganya beekaabire kubanga kati ngenda kulaakulana ku sipiidi eyayiriyiri. Kasita onantegeera nga nze n'otegeera bye njagala nange ne nkutegeera. N'otegeera ebinsanyusa n'ebitansanyusa, n'otegeera ebinyiiza n'ebitanyiiza, n'okumpa eddembe lyange ng'omukyala. Omanyi abasajja bw'awasa omukazi ayagala n'amufuga n'amulunda n'amwezingako n'abula kumwesiba mu kiwato nga musipi. Abamu si ffenna. Kale webale kuntereza. Kale abasajja abamu bw'afuna omukazi n'agamba agenda kumuwasa ayagala amufuge amumaleko emirembe abule kumwesiba mu kiwato. Bw'onaabeera nga tooba etayipu y'abasajja bwe batyo ogenda kufunamu emirembe. Nkusuubiza kino kankyongere nga nkutunuulidde mu munye. Nkusuubiza okuwa eddembe lyo okukola ekyo kyokka ky'oyagala okujjako mpozi nga gwa taŋŋambye ky'oyagala nenze kati onaŋŋambanga nti kino kyenjagala siina buzibu era kyenaakolanga. Awo ogenda kunfunamu emirembe. Neyanziza. So kyekyo ndowooza tuyingire mu nju. Hello Martha. Wanje? Sente ozirabye? Nedda. Sente nazisindise dda. Kebera ku simu. Sente oziweereza ku simu ki? Ku simu eyange. Mudhamiro. Wanje Martha. Mubasiru oli namba mmeka? Ongambye kuteese ku simu. Ate ziteeseyo kakyonva ku simu. Sente ozitadde ku simu yo mu kifo ky'oziteeka ku simu yange. Kati ngenda zijjayo nti anza talina pin code yo. Ekirungi message ya sente ogirabye nti ku simu etuuseeko. Kagwe kyoba okola jangu wano ku Gardens tugere ku mobile agent bujjeko sente ogere nazo nzondekere esimu yange. Kati kyenzudde obukopi bwe bukutawaanya. Kati njagala oweereze sente ku simu yange emitwalo 3. Ekyo bwe kikulema toddamu kuntawaanya esimu yo gyerabire. Martha. Hello, Lindako. Labayo Martha. Nange kino ekikazi. Aha,
kakati lino lyettaka lena kugamba nti ennyumba kwetudde litandikira ddala okuva eri ewaka ennyumba nga bwogirabye ne lijja ne likkirira ne ligenda mpaka kugira emiti gya kalituusi ne lyambuka mpaka ku lusozi eri ne likkirira bwe liti ne lijja ne likiikamu ne lidda wano ate mpaka waka lyonna lyange lyo lina likugamba. Kaakati essente zibadde ez'okugula ettaka terikyaziguze. Kaakati essente ezibadde ez'okugula ettaka zigenda kukola birala. Lino lyennyini kwe tugenda okuteeka faamu. Kati ezo ssente zigule ente, endiga n'embuzi. Faamu tugikkate wano tutandike okulunda. Naye kiyinza obutasoboka kuba kati ezo ennyumba oziraba ezo zonna agwa amayumba gonna ogalaba galimu abantu. Kaakati titusobola kuddira bisolo tubiteeke ku ttaka nga kuliko n'abantu bijja kulya ebintu by'abantu. Wakola ensobi okweriraanya abantu. Eyo nsobi nnene nnyo gye wakola. Kale yo nnyinza okuba nga nakola ensobi naye yali entaasa kubanga bwe nkugambye nti ettaka olirabye ddene ate nali nzekka sisobola likuma nga bayinza olinzibako. Kati kye nakola kwokusalawo abantu mbapangise babeereko balinkuumire. Kati sibaagalako mbagobye. Obagobye naye kijja kuba kizibu kubanga kati nakola nabo contract. Kati obagoba kati nga contract zaabwe tezinaggwayo banyina baliyirira. Olina basasula. Kati kamalo ekyokunyweza obufumbo bwange buno nja basalira amagezi. Tekirina buzibu kuba kati nze nkwesize. Nze buli kimu nkikukwasiza. Nze kati wonsanze we mbadde ntuusiza ebintu byange kati gwe woba otandikira. Gamba bwe mbeera nti nze mbadde driver kati gwe kati beera driver nze kati mbeere musabaze. Onvuge ontwale. Watch me. Kale. Mama wange simanyidde ddala ni antambulirako okunemesa ensi. Ate kiki? Mukyala wange mulwadde nno ate ali bubi ddala. Mulwadde ki? Pressure era kakati yagenzeeko waka kufuna bujjanjabi. Naye bannange nze mukyala wannemye okutegeera buli kaseera ye abeera mulwadde. Olugero luti nti ekizimba kinnuma mu nabaana nnaku 3 nti ate ensekeza azibikidde eddakiika 2 wuuno yagamba ate ekigalanga kiri mu nabaana wuuyo ebirogologo byanjiye mu nabaana mwonna kati ate ne puleesa. Mwana wange naawe raba emyaka 8 gye mumaze naye sirabanga ku muzzukulu gwe tolaba nti omwana oyo alina akantu awo kakuzannya. Awala nkwewunyiza maama. Nkwewunyiza okwogera mu ngeri bwetyo ku mukyala wange. Kuba kati olinga agamba nti Aida alimba si mulwadde kyogezaako okutegeeza maama. Kisoboka abakyala abamu baba babbi. Maama tewandibadde ggwe amazima gennyini okuyita mukyala wange omubbi. Nedda sigamye nti omukyala mubbi naye gwe otantegedde. Nze ngambye nti kisoboka. Nze ng'omuntu omu ekigambo kimu kimmala okutegeera. Nze ng'omusajja omugezi okumanya ky'otegeeza. Mwana wange tontegedde. Nkutegedde bulungi nnyo n'okusinga bw'olowooza. Naye kati kambuuze maama mukyala wange ddala kiki kye yali akukoze? Tewali. Nga tomuyita mubbi tumwagala. Maama it's okay. Nze sifuddeeyo kangendewo mubbi wange. Bannange kino simanyi kyagenda kukola. Kamya.
kituufu owangalidde weekuumidde mu buwuulu. Pasipalamu yenna akiraga ebimuli byonna bisakaatidde. Mukyala Bisirikirwa, ekyo kyo seegaana. Bo obuwuulu mbuluddemu. Naye mbuwangaliddemu si lwakuba nti sirina busobozi. Ne mbadde noonya mukyala mutuufu. Kankubulire Bisirikirwa, omukyala omutuufu si mwangu wa kulaba. Era ffe abasajja lwe lutwalo lwe tulwana mu nsi okunoonya omukyala omutuufu. Naye nga bantu tebamanyi nti tulwana lutalo. Lutalo lw'amaanyi. Kati gukube wamu kubanga omutuufu omuzudde ate konfunye kamya sagala neeyogereko wabula ogenda kunzuula mpola. Ngenda kufuula ekintu ekyegombebwa obeere nga buli muntu akwegomba kubanga ngenda kufuula mata. Banange Katonda yeebale kwanukula essaala zange. Kubanga senga nkugamba ebintu byempiseemu okulaba weewuunya. Tubanga yeeyo. Naye nga temuli bangu bakulaba. Mukazi omutuufu si mwangu wa kulaba. Kati gwe weesirikire. Kaakati mbadde nsaba onfumbireyoko ku mazzi nga galiko amajaani nga maka nga gakoze kakkala. Gaki? Munnange ago amajaani ge gangobako enkalamata. Omanye enkalamata ensumbuwa nnyo. Bisirikirwa, kati twofuuse omuntu ogwo? Totya weeyabye bujogere ekituufu. Juice baba takumaze fridge ejjudde juice kangende nkuleete juice onywe n'omulala ogende nayo otwaleko ogende ng'onywa. Munnange kamyanze ekikula kyange kyanjawulo. Kitya? Juice ne bwompa kidomola tammala nnyonta. Enkalamata bwe bayankutte nina kunywa gali amajaani gegantereza ne ndyoka nzira mu layini. Ekitegeeza ngende nkutereko magi mooto. Bw'oba ogampadde ogenda kuba oyambye eggwanga. Ga mugaso bwe gatyo gy'oli. Kale kangaleete. Kale. Naye nga webale kujja. Banange ndi musanyufu onkoledde olunaku. Olina kwebaza weebaza. Banange webale kunkolera olunaku. Ojja kuntegeera mpola mpola. Amiina. Hello. Wanji. Martha, sente ozirabye? Sente zo nzirabye bulungi. Kati ky'oba okola? Tambulirawo yangu olete essimu yange. Ewate? Wano mu Gardens. Obadde okyali mu Gardens? Iye. Banange toyina byakkola. Ebyokola mbirina. Ni wabula essimu yange eyo nyibadde nkyalinze wano. Kati yangu ogireete. Ebyokola nze nina bingi era ndi bize nga bw'okiwulira. Ntambula nzira mu maaso mwattu sidda mabega. Nze sinagana kudda mu maaso. Gwe ky'oba okola leeta essimu yange omala oddeyo tambula ogende gy'ogenda. Kansubire ku bulundi guno ntegedde bulungi togenda kuddamu ku nsonga. Hello. Martha. Martha. Hello. Mama, wabo mukoze ki ngagenzi yikandaga? Baana bange mundeke. Esimanyi kyatuuka ku mwana wangu oyo. Tampuliriza ng'omuzadde we. Kyokka obwedda tulinda mumalirize okwogera tujje tumunyonyola ebya school fees atusasulire. Kati ate wuyo agenza ayinza n'olulawo okudda eno. Ate bw'oyogedde ku bya school fees n'ozijukiza.
Gwe jangu. Eki. Jangu tugende. Ewa. Jangu naawe. Kyekyo badde oyagala kino kyennyini butereevu wabula kyonkoledde kitegeeza kinene gye nti naye weewonye ebbanga lyonna lyemmaze ku nsi bulijjo simanyi nti amajaani gageme enkalamata. omanyi nze engeri gye nkola mu kifo ekisanyukirwamu tukuŋŋaanya abantu bangi kati abantu abangi mu kukuŋŋaana boogera ebintu bingi ne kinyambako okuzuula bye mba mbadde sikola ki simanyi era n'ekyo muntu ye yakyogera naye munnange kinnyambye nnyo. Abantu bwe bajja wali ne batuula ne boogera ebintu eby'enjawulo gwe ng'oli wali owulira kikuwa omukisa okola ki okubiwulira n'obimanya. Kaakati no nange kirabika nfunye omukisa nange nyina okubiyiga olina obinjigiriza mbiyige. Wamaze dda ogenda kuzuula buli kimu ogenda kuzuula nti bulijjo mbaddengayo nga nkwekuumidde. Nesiimye annaye kyonkoledde webale nnyo bambi kujja so webale gumiikiriza kale si kyekyo paka haga gwe oyagala genda tompadde haga kale kankwerekereze yingira kaakati sebo njagala okozesa obwegendereza ng'omuzzaayo okusinga bwewakuzisiza ng'omuleeta si kyekyo webale nnyo kale sebo kale maama kale nnyabo okay Kikinga wekandaga. Si kwekandaga naye obudde bumpiseeko. Budde. Baba tubadde twagala kugamba nti batubanja school fees. Baba banja ssente mmeka? Nze bammanja emitwalo 3. Nze bammanja 2. Mwembi gye emitwalo 5. Kaakati kye mba mukola mugende mugambe maama addire ku ezo ssente ze mulekedde abaweeko emitwalo 5 mugende musasule fees. Tuyanziza nnyo baba. Kati mugende musooke mmale kufuna ssente mulyoke mweyanze. Nyabonga wanimba. Ate okulimba ki? Nti nakuwa enamba y'essimu n'enkwa n'omutwalo gwa airtime onkubireko naye tewankubirako. Bambi nsonyiwa. N'essimu yange baagibbye ne contacts zonna ne bazibbirako. Gwe tulabanga essimu nina ndala. Nga walaba. Naye ekirungi tinafunye essimu endala. Kati gwe mpa bwi namba ya ssimu. Namba ya ssimu? Gye nnyongere. Namba ya ssimu eri 075 6 6 Webale nnyo ssebo webalire ddala. Kale nnyabo. Kaakati ate za airtime. Za airtime lunakuwa omutwalo gwa airtime kikiwa gukozesaamu ki? Anti wagumpayira n'engulamu airtime ne mussa ku ssimu kati we babbye essimu nayo ne bamubbirako. Ne bagubbirako. Kaakati omubbi ngenda mumuswaza. Ogenda kumuswaza oti? Ngenda mumuswaza. Anti kaakati ngenda kuwa airtime owali gwe yabbirako n'olwaleero. Wanti? Nnyabo. We bali kumuswaza. Naye nga neeyanziza neeyanzeege. We bale kuswaza mubbi. Nze bwe ntyo. Wanje?
nze bwe ntyo. Era naye nkakasa nti waali obuswavu bujjula okumutta. Ate ebirungi bikyali mu maaso. Ekyo kituufu nnyo. Ate eby'omu maaso biba bisingira wala nnyo eby'emabega. Ogambye eki? Nzirira mumpulire. Sente ziriwo. Agambye za school fees waffe. Ze Habibu tannaba kumpa ku sente. Yeye mama. Kyogamba nno baba atuwadde empewo. Kaakati ate baba bawadde nze mbaddeyo ng'abawa sente baba wadde empewo nze kati mmanyi. Kale kyewuunyisa. Mu kifo ky'okutuwa empewo yanditugaye mutalina sente. Bannange nze omwana tandekedde wadde 10. Asisusebuzi sinagenda. Habibu kale. Yes. Oh, klikay Aida. Enako. Yabo mukadde. Otambudde bulungi. Lyerinde eddagala. Naye nga linaakola. Agambe lijja kukola singa ndinywa bulungi ne mmalayo ddoozi kubanga nina okunywa okuva ku Mande paka Lwakutaano. Kumala bbanga ki? Kumala myezi 6. Myezi 6 nga tusomba budomola. Kumala myezi 6 miramba. Mama atuwadde amagezi n'agamba tudire jinjeri tulikubisa ebinyonyi ebi 2. ngende embeere nga wali ewe nga bwenywa eddagala. Ekirala mbw abaana baganda bange baagala tunda mugabo gwange gwe nafuna ku taata nga afudde. Kati mbu ngende embeere nga wenywa eddagala nga wennima ne mu kibanja. Nange kati awo gosazeewo ki? Ntayi nze ŋŋaanye ne ŋŋamba maama ayagala nfiirwa obufumbo bwange kubanga kibanja. Nkuleke wano emyezi 6 owasa omukazi omulala. Habibu sisobola. Aida kankubulira omuganda agamba eriiso ly'omukulu awaddugala we walaba. Maama bw'aba akugambye bw'atyo kitegeeza akwagaliza era si kuba nti ayagala ofiirwe obufumbo naye obulamu bwo kyekikulu. Kati ye aba alina kyalengedde n'olwekyo mbadde nkusaba mukwano kale waakiri kikole ku lwange ogende. Myezi 6 si kyekintu ekinene. Otule wali jijja kuggwako buli lunaku olukya lukendeza ku myezi egyo. Habibu kati naawe nkutegedde olw'okuba olaba nalwadde pressure kimanye essaawa yonna ngenda kufa. Kati onsindiikiriza ngende nfiire wa maama gwe wano osigale nga weetaaya kubanga toyagala kuyita ssemwandu owasa omukazi omulala. Wallahi ya Mungu ndayira nga ntya Allah sirina mukazi yenna gwe ntegeka kuwasa ate sikirowoozangako. Actually nze obulamu bwange bwasibira mu ggwe. So please kale waakiriyamba nze mukwano. Honey, trust me. Kikolere nze kubamba nkyakwetaaga. Obulamu bwo kyekikulu mukwano. Kubulira